president agenda kuddayo mu nsiko. Nyonnyola ate president agenda kudda atya mu nsiko. President already yalwana dda. Lolooza byawedde. Tubinaba kuggwa agenda okuddayo kati kankubuuza duli eri kiki niki ekyamutuyira mu nsiko. President Yoweri Kaguta ekyamutwala mu nsiko mu myaka gy'ekinaana kwe kuba nti waliwo obubbi bw'akalulu, waliwo obuli bw'enguzi, waliwo ettemu. Kati nga lwaki taddayo mu nsiko obubbi bw'akalulu buweddewo tubakuba akalulu. Uganda tuwaliwo okuba akalulu. Jogera reka kutiitira olunaavaawo ng'otandika ng'ebigambo ebimwawulira tibya TV tumwalimu okuba akalulu. Kale yongerayo ebirala. Bw'aba mu byakalulu agenda mu kkooti. Yongera ebirala. Kale obuli bw'enguzi okategeera yawe ninafu. Yongera ekirala. President ebimu ku byamutwala mu nsiko waliwo era obuli bw'enguzi, enguzi esusse. Simba hakati ate mbweni onooreeba ngu Uganda teriire talimu nguzi. Enguzi eyizwire hano kaba kali akajaga nga kajuddemu enguzi nikabika nosotungu hano nisomero ly'okutureiningiramu okuza kubba enguzi byonna birumu. Okay, waliwo ekintu eky'amaanyi era waliwo omusajja omukulembeze yali amanyiddwa nga waliwo leko kunanagira nokola katandiko okagamba wa kamera jijeko dene mwahura tibya TV otakatandika ebyo kandi waliwo ebintu ebimu ku byatwala omukulembeze mu nsiko waliwo ebintu nga panda gaali okubuzaawo abantu ettemu abantu babuzibwawo olw'ensonga ez'ebyobufuzi byebimu omukulembeze byali agenze mu nsiko okulwanyisa. Kasikani byebyo birina kugamba ngu naaza kuddayo arwane kubanga bikyaliho ate abantu bakubulizibwaho abantu bakubulaho kane katukuruno pozi lyakatwala embundu meka. Omukulembeze bwe yali agenda mu nsiko ebyafaayo bitugamba nti yagenda n'emmundu 27 zokka. 27 ali kuza kulwanyisa obukulembeze obubi obwaliwo obw'abafuzi n'ebimu ku birala ebyatwala omukulembeze ate kino kyamaanyi mu nsiko bwali obwannakyemalira naddala obw'abakulembeze nga nze Isaac Uganda ate nga Bombardier yabadde omuteesa.